Sentamu gwe naye mulina abaana babiri oba kuyinamu bo muyinamu abaana babiri oba kuyinamu abaana babiri ekimu kubiri ani abeera kati gwe nange ebintu wabimala dda ate nawe zemu embozi sasa n'okusesa embozi nti mulina abaana babiri n'emukyala nakandi ono embozi njiwulira gwa kubiri nasooka jiwulirako nnaku ezo waliwo emuntu yakampereza ku WhatsApp kati then mpulidde gwe mumanyiganye ne president bwemute bulijjo President mumanyi. Nga president wo? President mumanyi, President Kyagulanyi. Naye mumanyi. Nga tata abaana? Nedda ssebo. Abaana bange, nyina abaana babiri ekyo kituufu. Abaana bange kitaabwe bamumanyi. Naye abamanyi. Era tubeera era bamulaba buli lunaku. Era talina nedda please no era kitaabwe talinaamu nedda bambi kitaabwe talinaamu kubuusabuusa nti abaana ate zibolo ensonga nti bambogo baana bange si bambogo si bambogo ate waliwo ensonga ezimu nga bannakampala tezibagasana nnyo ezitalina makulu really kati ezo ensonga byebimu kwetusuubira mu kaseera kano bayinza n'okugamba nti gwe kimbowoozi kulaba bafuna obalya bobeera nga weesimbye ku bantu kubanga abawagizi ate bano wetuwesimbyeko bannaffe osanga bayinza kuba ate nga bo bakwata bannabwe mu ngeri ate tuwaŋŋana ekitiibwa n'ate abawagizi bafe ate bo bayitawo nnyo ono aba wagira oli kyasanze kyayogera ku ono naye ebyo byetusuubira era bibeeramu mu blackmail propaganda wanyi propaganda nayo tool nene nnyo era ensi zigiteekamu ne ssente nnyingi osanga singa Israel nga Russia notadde ssente nnyingi nnyo mu propaganda okulowoozesa ensi nti kino kyekituufu naye ate nga si kyekituufu so ebyo tebiina makulu wadde n'akatono bannakampala beebaza nnyo olw'obuwagizi bwemutuwadde ng'ekibiina kya NUP olw'obuwagizi bwe mumpadde n'omukwano gwe mundaze nga nakandi mbasuubiza okusigala nga nzija gye muli okwongera okutegeera embeera ze muwangaaliramu abavubuka mu divisioni zino ttaano ze tulina mu Kampala abakyala n'abaami abawangaalira mu Kampala eno mbasuubiza tujja kubawa obuweereza obuli dignified obaweesa mu ekitiibwa nga bannakibuga ate era nekino ekibuga kyaffe tukiyitimuse tukiteeke ku mutendera ogwo ogw'ensi yonna gwe twandibadde twetaaga mu Kampala osinga kubeerawa emirimu gy'ogikolerawo ewasenga mu Kampala nze mpangaalira Nakawa era bannannakawa bannange mbatumiddeko abakyala Potibero Ruzira abasiika ekyennyanja mbatumiddeko amasale ekitintale mu katale abakyala Nakawa mu katale mbatumiddeko abavubuka abawokya obutande Nakawaawo mbatumidde nnyo nze ndi mwana we Nakawa nkulidde Nakawa nsomedde Nakawa ekyambogo mukozeyo obukulembeze so yes Nakawa division yange oliwe Nakawa yes, tukwagaliza buwanguzi munnange genda mu race ffe twagala bukulembeze twagala buweereza abasinga obonyi nti batuuka ate bikyukamu yali agenze ng'agenze kuweereza ate atuuka eyo ne bibeera birala naye yoyo omukyala Winnie Nakandi ali mu race simanyi kano ke kasemera ddala nga ova ku muzaala bw'otaafuna ekkaadi okoze otya mu seconds 5 ojja independent nga bano bannaffe benaalemu nedda ekyo ekibuuzo kya kaseera kali naye ate n'okukiddamu amangu nze mba sifunye flag ya kibiina ate nga neetaba mu race y'ekibiina twabeerawo ate kindeeta mu kalulu kirirwa bulungi olw'ekikula kyabwe palamenti ereetekawo ekifo ky'abakadde oba ekifo abakiise ab'abakadde n'abakiise b'abavubuka era etunulira abantu abayinza okuba nga ensonga zaabwe abalio tebazanja olw'okuba nti oba oli awo ekikula kyabwe ate kyanjawulo kwabo bebayinza okuba nga bakiikirira kati ekifo ky'omu MP palamenti yakiteekawo okuleeta affirmative action abakyala kubaleeta ku mmeeza era nga tusuubira nti kwanja nsonga zaabwe kati nze kindeeta era kyendaba ekibulawo kwe kwanja ensonga z'abakyala n'abaana ab'obuwala ensonga z'enzoma ensonga z'ebyobulamu ensonga z'amalwaliro ensonga z'ebbula ly'emirimu mu bavubuka bye bindeeta bye bibulawo kubanga mukulu Kimbowa bw'oba nga otunuulira amalwaliro ge tulina wano mu Kampala tulinamu health center amalwaliro ga KCC egali 8 gokka mu kibuga mu kibuga Kampala mu division ye 5 omuli ne Kampala Central
kati Kampala erina population y'abantu akakadde kamu emitwalo 8 betugamba nti bano banna Kampala aba resident abasulamu kyokka ate Kampala ng'ekibuga kiyitamu makati g'obukadde 3.5 buli lunaku kubanga abantu bajja nayita mu paaka ng'agenda lira buli muntu alina walaga mulimu n'abakolera mu kibuga naye nga tebabeera mukono mulimu n'abakoleramu babeera wakiso omuntu abeera ekira omuntu abeera ekyengera naye nga ate akolera mu ttawo nze mpita mu district 3 okutuuka wano mbeera mukono ngwa mu wakiso nga nzijja ate nenyingira Kampala kati Kampala eyo singa naye weesanga ng'ofuniddemu ekizibu ekyetaaga obujjanjabi naawe ow'emukono era oli ku zino era oli ku gano health centers etulina 8 zokka kati ndi mu Lubaga kati oli mu Lubaga division naye ogenda kwebuuza nti wano eddwaliro eriri okumpi erya gavumenti awo nga banzirusa mu Kisenyi yo n'osangayo naye nga balina capacity ejjanjaba mwenna bafunye obuzibu mu Kampala nti nedda so ebyobulamu nate mu Uganda wange bisinga kukosa bakyala n'abaana kubanga ebiseera ebisinga abaami balwala endwadde oba oliwo n'abakyala ze basobola okulwala kyokka ate abakyala b'engeri bali nti bamaama bo basitula abaana bo baba n'ebizibu oluusi mabeere oluusi biki so ebizibu by'abakyala bwe baba tebigonjoddwa ebyobulamu ate bo bibakosa nnyo kuba bikosa omukyala maama namukikosa n'omwana kati health centers etulina wano ate no mwezi 8 ze nkugambye bidi zokka zo eziri ku mutendera gwe bayita health center 4 zokka 2 kati health center 3 ziri 4 ne health center 2 ziri 2 ogwo omuwendo gw'amalwaliro guba mutono nnyo era parliament KCCA ennaku ezo yasabye parliament buli division bati bagiweyo hospital eddwaliro eri ku level ya hospital eddwaliro nga Kiruddu eddwaliro nga Kawempe naye gabeere nga ga KCCA wakati zino zi national referral kati Kiruddu kati eddwaliro lya Kawempe gye liri Kawempe naye tolibala ate nga eddwaliro lya KCCA eyo lya ggwanga referral ya Mulago eyo national referral era bagiyita Mulago ye Kawempe so kitegeeza divisions 2 ze zirina Kawempe nazo tezirina deri Kiruddu abagwa mu Makindi nazo tezirina kubanga Kiruddu ddwaliro lya ggwanga national referral okay bo mwagala ye erya division nti buli division ebe ne hospital ya division nga ya KCCA ngigwa mu budget ya KCCA ekisoboka singa government ebeera ng'ekitadde essira amalwaliro gano nga lifalo temuli bikozesebwa exactly kati ne zino ze nkugambye zi health center 8 ze tulina KCCA emaze emyaka 3 egy'omuddiringanwa ng'esaba parliament waakiri babateeremu budget ezirongoosa eziteekamu ebikozesebwa ezirinovating eziddaabiriza bakyeremye so ensonga nga zino zeetaaga omuntu okujja okukiikirira abantu ekisooka nga zitegeera bulungi na butawe bazikosa abantu singa ziba tezikwatiddwa mu ngeri gye twandibadde twetaaga era na butya obulamu bw'abantu gye bubeera nga bukyukamu singa bizibeera nga zigonjoddwa bwe twogera mu bintu bino nga tubyogerera mu nnamba tulina amalwaliro 8 tulina ebikozesebwa bw'ebiti abantu tebatekitegeera bulungi ekifaananyi kituufu naye eddwaliro singa nkugamba kati ng'eddwaliro ly'e Kawaala wano mu Lubaga mwoli Kawaala health center Kawaala ligwa wano Kawaala eri mu Lubaga north eddwaliro ly'e Kawaala ono ndowooza aba south ono Lubaga south kati Kawaala eddwaliro eryo omuwendo gw'abakyala abazaalirayo gwenkanankana almost n'abakyala abazaalira e Kawempe Kawempe national referral Kawempe wasindikibwayo abakyala okuva e Mulago abakyala okuva mu bitundu ebyenjawulo basuubira okuzaalira e Kawempe yo national referral eri ku level ya national referral ina budget ya national referral kwegamba yogolero lya ggwanga naye Kawaala health center 4 eddwaliro lya division
abakyala bazalirayo almost bekanakana n'ab'e Kawempe. Kati nojja ku ddwaliro ly'e Kawempe ndi mu kugambako lyennyini. Abakyala abazalira e Kawempe mu kulizimba lyali lirina okutwala abakyala 2 olunaku. Any given day terina kususa abakyala 2 abazaala nga bweti bali wayamaanyi terina kususa abakyala 2 olunaku. Kati olabanga abangi ne mwana nga abazalire basuka 3 olunaku era bw'oyitako e Kawempe tulina ssebo okuzaala abaana abanaakola abanazimba economy abanabeera abalonzi abaddako. Era bw'oyitako e Kawempe mu national referral eyo ojja kusanga abakyala nga bali basse ku sementi abaza okuzaala balumizibwa ebisa bali ku sementi akafalisa akatadde awo, oba olinga yakamala okuzaala ngali ku sementi. Lwaki? Abakyala abazaalirayo omuwendo gukubisaamu almost emirundi 2 ku namba gye baateekerateekera. Kati ne weesanga nga omanyi omukyala wamala okuzaala okusinziira ku ngeri gy'ozaddemu abasawo bakugamba okubeera mu ddwaliro ebbanga eggere. Tisinga obeera ng'osindise nga tofunye kutattaganyizibwa kw'amaanyi zibayinza okuyita complications, osobola okuzaala leero n'osula mu ddwaliro enkeera n'osiibulwa n'oddayo eka. Omukyala alongooseddwa mu malwaliro mu medical mu practice y'abasawo atera okubeera mu ddwaliro ekitone nnyo ennaku 3 n'ebiro 3. Bakulongoosa Monday ng'osulawo, Olwokubiri ng'osiibawo ng'osulawo, Olwokusatu ng'osiibawo ng'osulawo sawa 7 naye akaseera kano omukyala nze bano nno mbalabyeko ate nga bawera nti omukyala alongooseddwa e Kawempe olw'okubanga tebalina butanda bumala, tebalina space emala. Omukyala amala kwegamba babeera baagala kwejjako bantu. Omukyala amala okulongoosebwa nga bamusiibula ekinene nnyo ng'abeerawo kaawo nga mulabako akawungeezi asuza atya nga bamusiibula ku makya. Kikyamu ennyo mu busawo. Lwaki? Tebalina butanda, tebalina bikozesebwa. Kati oluusi n'olowooza omanyi oluusi tugenda ne tugamba bannanga abasawo omanyi nti n'abakyala omukyala abeera nga ebisa bimuluma abaana ng'azadde ng'oli malala ga gavumenti kyangu nnyo okunenya abasawo. Bannanga abasawo babi nnyo, bannanga abasawo bakambwe, bannanga omusawo yakoze bwati ne bwati naye bambi nabo oluusi obasaasira. Kati eddwaliro ly'e Kawempe lyetwogerako abasawo be lyetaaga n'abasawo be lirinako ebitundu 46 ku buli 100. Nti bw'oba ng'oyetaaga abasawo 100 olina 46. Emirimu gye balina gyenkanawa. Emirimu gye balina gyenkanawa, emirimu gye basobola okukola gyenkanawa. Kati soka tujja obulango bwo. Bulango bwa 20 minutes 20 minutes tuyingidde obulango. Kaya tuswitchinge tuve mu malwaliro. Deko mukazi wa bulijjo atunda amenvu ku street z'e Kampala. Atunda obuleega n'obuntuntu alina kapito emitwalo 2. Gavumenti ereese ssente ez'okubawa ng'ate erimba. Ezimbye obutale bagamba bagenda eyo ate nga teri midaala. Wano bali tomanyiiwo. Mbadde manyiwo naye mbadde sijjangawo like naye nno nze nno nakubirako ddala nkusaba ojje n'ogamba. Waŋŋambako sangaana naye oba nakugamba tujja kwogera oba olunaku lwewampa kwaliko ekintu. Ndowooza kati nze Luwemba yaŋŋambye nti nkukyaze kuba Luwemba mbeera naye wano buli Friday. Alinawo program mukyazanga like today kuno kumakya bwe kuti. Kunaŋŋamba nkyalizaamu nkonna kandi. Luwemba luuswa njagala olaba wano wekubeeredde kamera nadensibankagala kifaananyi kadde mayala ka vidiyo. Kavidiyo ketaaga nina kamera. Evaayo ne project oba n'enteekateeka ez'enjawulo ez'okubanguyizaako ku nsonga z'essente naye ne wabaawo obuzibu okufuna ssente ezo.
owuli abagamba emyoga gye giri simanyi gundi gye ziri simanyi gundi anyway gwe nga omane mpi otesese otya okuyamba abakyala bano abakolera mu kibuga era abakiwangaaliramu neyanziza kati munnange gavumenti eno tulina ekizibu ky'amaanyi nti gavumenti eteekawo ebintu ebyandibadde nno ebirungi enteekateeka ezo zandibadde nnungi singa zeeterema mu mwoyo gw'okukola ebintu ebituufu omanyi tulina mu luzungu kye bayita tokenism okulabika nga akola okulabika nga ayamba ng'era obikola naye nga tobikola mu ngeri kati olaba kankulage nga kankuwa ekyokulabirako omanyi twagala okubeera inclusive nibagamba nti twagala buli pano ebeerengako omukyala nti buli pano nosanga abantu tuge bakozeyo executive committee oba neeke mwagalako omukyala kati executive committee nga y'abantu 10 akoliko omukyala ne mu mizanyo byajja kati naye nga tokenizimu ng'omukyala talina kyamaanyi bakyogerako boogezi naye nga tebajja kumuwa buyinza exactly tafuna buyinza talina kyamaanyi kyagattako eddoboozi lye terina kye litegeeza kati naye ng'ate muba mumutaddeko so muba mukikoze naye ng'ate tekikoleddwa mu ngeri yakubeerako kye kikanyula kati sente zizze ez'enjawulo nga sente za guro babakyala bazifunye gy'obeereeyo sente za guro ze nnoonyeza ngeze mu butale eza mukyala kasolo ngeze mu butale tewali mukyala yafuna sente za guro naye nga waliyo abaazifuna kyenkugamba ziba zajja era ziba zaagabwa zakuyamba mukyala wa bulijjo ziba zajja ziba zaagabwa era nga bazireeta kuyamba bakyala era nga zaweebwa bakyala naye nga bakyala ki kubanga bateekawo banka 6 ezaali zivunaanyizibwa ku ssente ezo sente bali bakazironkinga bwepaaba wayita weeks 2 ngenda mu banka emu nange mu banking ng'ozeetaaga maama ti sente zaweddeyo kugwayo oba tewali nawuli abaziwa abakyala abalinawo kaate nti tewali tifazovo nti sente bayanguwa nnyo okuzijjayo naye abazijjayo be baani abaali beetegese abaali balina musuubuzi wa mukikuubo w'amaanyi so kati sente ate zino ezijjawo nga ntinitini nga PDM tuba twandisuubidde nti ate zo zituuke ku abo bambi abazeetaaga kubanga omuntu afuna miliyoni 1 aba yeetaaga okubeera nga erina kyegenda okumukolera agenda kwongera mu kapito we ku mudaala gwe ogw'ennyaanya mu kibanda kye ekyamanda agenda kwongera mu kagundi ke waalundira enkoko naye waliwo abaziganyoddwamukko mu bitundu ebimu naye era nga weekugamba tokenism okulaga tulaga nga abakozeeyo ekintu era enguzi efumbekedde mu nteekateeka eyo eya PDM miliyoni 1 bakuwaako 800 ate nga bagala owandiika nti bafune so abakyala tubayambe tutya twetaaga first ekisooka okumanyisa enteekateeka zino awareness abantu okuzitegeera era namanya nti kiki kyenteekeddwa okusuubira mu nteekateeka eno nteekeddwa kugifunamu ki era nyina kukifuna nga kyenkana kitya kati tulina obutale tulina akatale k'ebusega tulina akatale k'ewandegeya tulina n'obutale obutanazimba obantanawa kugwanga ak'ekitintale kamaze emyaka nga 5 abakyala we bali kati bakubawo akatale k'ennatete nanyini ettaka alyagala naye obutale buno obuzimbiddwa ekisooka omukyala atunda mu katale abeera mukyala nnabaki abeera mukyala oba oliawo nga tasobola kufuna mulimu gwa woofiisi mukyala nga era ebiseera ebisinga bebeebeezaawo bebabeezaawo n'abaana baabwe oba kale nga bava mu famire bamufuna mpola naye gavumenti nejja neteeka abo bayita market master mu butale market master oyo nga muntu ali obulungi yagenda otegeereramu wa gavumenti simanya wa NRM yakubira simanya prime minister namufuna simanya biki ate girabe edduuka gy'otamumisa bamukama nyakansa kati oyo market master yagenda ate okuvunaanyizibwa ku midaala gy'omukatale enanyitenda ye kenyina ne mu midaala 8 okitegeera ye yagamba nti halo kimba wooliwa ugundi twagudde dda mu bintu jangu oteeke wano kati omukyala alina obwetaavu obutuufu obwakatale ako n'abeera ng'abuusiddwa amaaso
kubanga bano betuteekamu ate okubuvunaanyizibwako bo bali privilege tebali nnyo mu bwetaavu bwebeera nga tomanyi kyekitegeeza kusula njala oli wajja nakugamba nti munnange ensaasira sirina kyekyakulya abaana tebalina kyakulya toyinza kumuyamba kwa gwe omanyi nti tekisoboka asaaga kati kyetaaga buno obutale tuteekemu era abantu ababuvunaanyizibwako nga bafaanagana n'abo abateekeddwa okukola ki okukoleramu emirimu gyabwe kati abantu batawanyizibwa amataba wano e Kampala mwami Kimbowa ate Mukama yali yatusaasira nti Uganda nze ntambuddeko amawanga naye ng'ojjako n'okuba nti ntambuddeko n'ebintu bino tubiraba ku TV ensi gyeziri ezirina ebizibu beta natural calamities ebitayinza kwebeereka emiyaga musobola okubeera nabyo emiyaga gikuba eggwanga lya Amerika bagiwa n'amannya okuva kuleeta epaka oba kati bali kuleeta ki balina zi harikeni simanya harikeni Kathleen harikeni gundi buli harikeni buli muyaga ogujja ne baguwa erinnya lyagwo lwaki tebasobola kugyewala webatuuka kati gavumenti yo buli omuyaga wegukuba ng'ereeta zi evacuation plan bagiranga nti bannanga ab'e Texas omuyaga Rita gugenda kuyita okutandika ku Mmande nga batandika okubasengulayo abafiiriddwa ebintu byabwe nga batandika okubagera funa engeri babadirira lwaki bo enkula y'ensi yaabwe tebayinza kukyebeera giteekeddwa okubaayo osanga ensi eziri mu ddungu nga United Arab Emirates abantu abasinga bamanyi Dubai bamanyi Abu Dhabi bw'oba oli e Dubai n'ofumamuko n'ogendako n'oyingira Sharjah eyo munda n'ogenda kwejo bayita Ras Al Khaimah olaba nti bannange lino ensi ddungu ensi ddungu naye gavumenti yaayo yo yagezaako bugeza kulaba nti mu ddungu muno tubaddemu tutya era Dubai emiti gyamu tegikala era oyita bwoti mu kibuga n'olaba obumuli nga bulina bupayipu obufukirira amazzi wansi ekibuga kisigale nga kyesiimise esigale nga tourist city kati ffe ne Uganda Mukama yatusaasira nti tetulina ddungu tetulina ddungu tetwetaaga kuvujjirira birime kukola ki kumera tetulina egyo miyaga gi harikeni zitonado tetulina na lusozi lwatuka volcanic eruption nti bannanga olusozi lwawanze omuliro abantu bakoze batya abantu bayidde kale tulinayo ebuduuda okubumbulukuka kw'ettaka kati Mukama nga atusaasidde nga tulina embeera y'obudde n'ettaka bwe lityo tubikozesezza tutya nti ne bino bye tulina mu bulungi bwabyo tetusobodde kubikozesa kukola ki kwejja mu bwavu tetusobodde kubikozesa kuyamba abantu tetusobodde na kubikozesa kwegamba kubeera nga abantu bali mu mbeera ennungi nti ate ffe kennyini emyala abagagga bagizimbyeko ewali ekitoogo kubanga ekitoogo Mukama yakikola nga nakyo catchment plan nti amazzi ekitoogo kigenda gakwata ebitoogo babiyitaddemu ettaka Abachina babizimbyemu kati ffe kennyini tuli mu kwesuula mu bulabe kyekisooka naye ekyokubiri nga nkugamba wano ku mataba agalumba ekibuga TCCA eyina gye bayita Kampala drainage master plan yagikuba mu 2016 master plan wajja oyinza okuyita oba enteekateeka namutayiika nti eno master plan y'ekibuga ya drainage y'ekibuga Lubigi erina kukola bweti omwala gwe Nakivubo tugenda kuguzimbako bwe tugwere bwe guti guno omwala gwe ogenda kukola bwe guti kati drainage master plan eyo yakuba mu 2016 nga yakumala emyaka 10 nga mu myaka 10 okuva 2016 tugenda kwa tuterezeza ekibuga kibeere nga tetukyalimu kintu na kimu kiyitibwa floods naye nkulaga nti ennaku ezo enkuba yatonya butonya abantu 7 ne bafa lwa nkuba master plan
yali yeetaaga okubeera facilitated, yali yeetaaga okuvujjirirwa government, yali yeetaaga obukadde 836 rather obuwumbi 836 mwali ebbanga ly'emyaka 10 ezo no sente zo si nnyingi Mwami Kimbowa myaka 10 kubanga kyali kitegeeza nti buli mwaka gavumenti eteeka ebbali obuwumbi 83 mu obukadde 600 bubeere nga bugenda ku master plan eyo bakabeere nga bakola emyala okusinziira ku master plan kubanga master plan ebeere kubiddwa abantu bakugunye era eyo master plan World Bank yakiteekamu ssente ebeere kubiddwa abantu bakugunyo nti kino bwe tukikola bwe tuti ne bwe tuti okusinza ku plan eno tugenda kututereezeza tugenda kubeerawo mwala gugira gufulumya amazzi tugenda kubeerawo mataba ng'enkuba etonnya naye ne ssente ze zitandikirwako zikyagaanye kati eddoboozi eribeera mu palamenti litaaga okubeera nga liteeka nnyo amaanyi ku nsonga bannakampala bawangaalira mu bulamu ki bawangaalira mu mbeera ki era tubayambye tutya okubeera nga babeera mu mbeera eyeesiimisa. Alright, ye mukyala we ni Nakandi munange nannyonnyola ensonga bambi ensonga zinnyonnyola tugamba oba omuwadde obudde n'omuwuliriza ensonga zinnyonnyola zinnyonnyola. Mukyala Nakandi oli wa pate ki? Ndi wa National Unity Platform ekibiina ekikulemberwa President Robert Kyagulanyi Center Mitembo muzzukulu wa Kayiira. Abalengedde ejjo nga muliwo ewa ekibuli abalabye simu nakulegeddeko ne mu ofiisi y'omukulu ofiisi ya Super Mufti. Super Supreme Mufti oyo muzzukulu wa Mukalo ffe tuli banjovu obadde namwannyoko nabadde namwannyinaze Sheikh Galabuzi. Kale esimu zansi okuvuga naye abajja okuba ngenda bawa esimu mu maaso awo mukube naye ngenda mumere naye 0756 68 0756 88 98 ojja okubanga oyita okube. Mukyala Nakandi NUP mu kaseera kano twalaba oba lwesi erimu abantu basatu abagala kandi simanyi beri abalala naye abasatu balaba nnyo eggwe n'abalala babiri naye simanyi neteekateekayo bweri n'ensonga za kaadi kubanga topic kati topic of discussion mu Kampala ennaku zino kaadi ya Women MP e Kampala efuuse kaadi ya Women MP e Kampala weeteeseteese otya ku ground ne mu bakulu abagaba kaadi kuba nayo kireka nsonga. Mwami Kimbowa ekisooka tetulimu basatu ffekka mu rese. Mulimu abalala? Mulimu abalala bambi. Mulimu abalala nange abamu oluusi mba ndi awo nene ba TV ng'emukyaziza nga ndaba naye yeesimbye ku kya Women MP. Nze mbadde ngamba ku pate yammwe. Anti ngamba ku pate. Abaasosolwa bangi. Mulimu abalala ekitone ennyo bali 5 naye mpulira tubanga tuli 6 naye abantu bategeera nabo bawa obudde ne bategeera biki bye bayimirirako na biki bye baagala okuleeta mu kibuga na biki bye baagala okutereeza naye kitegeeza nti omanyi nze ndi statistician anyi wabeera omuntu nga ye lawyer ono dokita kati nze ndiwo oli wawubosi oli mubalirizi mu kubala bwe muba mwesimbyewo abantu 5 buli omu emikisa gye gibeera 20%. 20% kubanga 10 divide by 5 buli omu abeerako ne probability eba yenkana kati tuli mu kaseera nti twamala dda okutwala empapula zaffe kitebe ky'ekibiina era kyendowooza kubanga omanyi osobola otwalayo empapula naye ate akakiiko kasolo gamba nti otakolifayinga no talina bisaanyizo ffe tetwalaba nze saalaba kintu bwe kityo kugamba nti ono empapula ze teziwera kitegeeza nti twasunsulwa ffenna kati tujja kulinda ekibiina kyo kikole okusalawo okusinziira ku sisitimu eriwo kubanga sisitimu yaffe terina kamyufu tetugenda mu kamyufu kakulonda nga bwolabye kano abantu gye bayimirira mu layini emisana teka eggulo mbuga jjajja w'Obuyisiraamu Sheikh Kasim Nakibinga omulangira yagambye nti talabanga kabadde tamanyi
nti musobola okuyimirira mu layini mu lwatu emisana ate ne balangirira obululu obulala ng'ate mwonna mubaddewo ne balangirira ebintu ebyenjawulo so tetulina kamyufu bwe katyo naye enkola eriwo ewa obuyinza election management committee y'ekibiina okubeera ng'esunsula yo neegamba yatali mukyala munyirivu atenza abantu kyebasinga okuŋŋamba bananga omuwala onazenga oti nenabira bwati bwe yajja naye kaali kawala kalungi ne honorable Shami Malende naye yayingira palamenti nga muwala muteera nga munyirivu kati kakyali kakyala kanyirivu bambi honorable Shami Malende lwakuba abadde mulwadde era musaza naye twebaza Mukama yamusuusizza kuba kati mulaba nga mwali afaitinga nali njagala akomewo naye nsaba akomewo abeere nga akola ebintu byateekeddwa okukola tuleme kubeera eno nga twetala ate nga munnaffe bambi yali mu ddwaliro naye Mukama mulungi nnyo twebaza Mukama alhamdulillah munnaffe naye yakomyewo tubeere mu racing eri healthy bannakibuga ekisooka ogenda kuba kukolera ki obuvunaanyizibwa bwo buli ki kubanga obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament bwanjawulo nnyo n'obuvunaanyizibwa bwa chairperson wa LC1 nti chairperson w'oku kyalo kw'owangaalira oteekeddwa okuba ng'omanyi buli mutuuze ali ku kyalo ekyo bizibu ki ebitewanya ekyalo ekyo ne solutioni z'ekyalo ekyo nti bannange kino ekyalo kyaffe era ogenda kuyiga ebizindalo nga biyitamba nange twafunye abantu abatategeerekeka ku kyalo waliwo abavubuka abatambula beerimbise mu bakuŋŋanya scrap naye mubeegendereze kati aba chairperson wa kyalo n'akakiiko k'edefensi n'owabakyala n'ebiringa ebyo kati ate omubaka wa Parliament ye abeera agenda kukiikirira bantu mu Parliament obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament yo bwerambulula bwa mirundi ena ekisooka kwaloketinga budget kutematema sente zaamwe wa musolo ekyokubiri legislation okubaga amateeka ekyokusatu representation okukiikirira abantu n'ebirowoozo byabwe n'ekyokuna oversight okubeera ekibuzo kino kibuuza nnyo naddala abakyala n'ekyaza mubeera nga omulamu omukulu ogw'ogenda mu Parliament kubaga amateeka teeka kimala neetaaga era nondoosereza oba kulireeta kati ffe n'etteeka ya KCCA eryo ennyini eryo eryayiwa amazzi mu bakulembeze lyakolebwa mutima mukyamu Mwami Kimbo wati waliyo kibuga na kimu mu nsi kirina minisita wa kibuga tekiriiyo toyinza kulya minisita w'ekigali nti ono minisita wa Nairobi ono minisita wa Berlin ya Germany nti ono minisita wa London minisita wa New York tebaliiyo ebibuga byane ba gavana wa Nairobi ebibuga byane babaka wa Parliament ebibuga byane ba meya nti meya wano nti ono meya wa New York City nti ono gavana wa kibuga bwe kiti naye kino ekyaffe lino etteeka lyakolwa Mwami Museveni mu ngeri eyitibwa mu byobufuzi gyayita patronage okugamba nti ono mwana wa gundi mutaddewa kamuterewo wano ka doketi anti wano Mwami Museveni akola nezi constituency n'agamba musajja wange bamukubye akalulu kati constituency ye erimu amagombolola ameka agalimu 9 waliwo nali tukoleyo nnya hello kale alabika budagenda maaso nti eyo constituency erimu amagombola 9 ono musajja wange bamukubidde eri hello webale kuwuliriza nsanyusa okuwuliza Dickson ekibuzo kyaffe ekisooka njagala kubuuza Honorable azokiikirira abantu abakyala b'e Kampala yenga ye wajidde okujja okuppa kubanga ziwulidde biki ebisoomozebwa bakyala b'e Kampala nga tebafuna sente za gavumenti PDM tebamufuna enkola za gavumenti zonna nga zize nga bakyala b'e Kampala tebakola ki tebazifuna naye nga ye wajidde okujja okukiikirira abakyala kitulazeewo n'agamba nti mbutuufu mbadde enkola kino ne kino ne kino bwe kuba okusoomozebwa ekifa ne kimmenya nange okujja okukiika oba kikuweereza Okay. Dickson agamba gwenga biki bibadde okola nayanze oyinza kuba nga ovuddeyo oli mwana wa munene owamatuse mu ofiisi z'abakulu nayanze nojja kati ate kati anyambye nnyo kubanga wembadde nzira
Mwami Dickson Emaya Kimbowa okuddamu mukulu Dickson Emaya kikyembadde nkola nze era abantu abantegedde kye bamanyiiko nti kyenkana nze kamu race eyo azze okukiikirira abakyala ate ng'emirimu gye nzize okukola gye mbadde nkola era nze ne wemba sifunye obubaka wa parliament nja kusigala nga ngikola nze nzirukanya ekitongole ekiriwa Musichana Uganda Musichana kitegeeza muwala mu Luswayiri ekitongole kino kitandika mu 2017 nga sinaba nga kyenje graduating na kiwandiisa mu 2018 nga nakamala graduating okuva kukola degree yange ekyambogo naye kati nnyo okuddako emabega bwe nali zuma degree yange nali myuka president wa university ya Kyambogo nali vice guild president ate nembera president w'abayizi bonna mu ggwanga era ne bye nakolera abayizi weebiri naye ekitongole kino nga tuyita mu kitongole kino tugenze nga tunoonya abatukwasizaako mu mawanga ag'enjawulo ne tutuusa empeere obuweereza naddala ku baana ab'obuwala n'abakyala abo betuyita young women nti omuntu si muwala naye ate muvubuka ali myaka 25 paka kwa 35 era ne wekugamba ezino enkola za ggulu we nagendera okuzuulira nti n'abantu sente tebazifuna era nali ndi mirimu gya kitongole kyange nali sinoonya na bwaka wa parliament naye nali ngenda nga tugenda ne twogera ku baki kwati tugenda tukolera program ezitibwa financial literacy n'ogenda n'osomesa abakyala bebeezezzaawo batya mu ssente zaabwe entini ne twatwalira zi company ez'enjawulo olusi zi banka ez'enjawulo eziyinza okwatuusaako obuyambi obw'enjawulo tuyambye abaana ab'obuwala mu nsonga zaabwe menstruation ebintu ebimu bino nno abamu byaswaza okwogerako ne munanga abaana abafuna embuto abatasoma abavudde mu ssomero olw'okuba ensonga eza buli mwezi be bangi wano e Kampala abaana okusinziira ku survey Uganda Demographics and Health Survey yasembayo ya 2024 eraga nti ebitundu 16 n'obutundutundu 7 ku buli 100 mu Kampala bafuna embuto nga tebeetuuse kati Kampala kyekibuga kya opportunities era omuntu awangalire gomba wabukoma nsimbi obewa agabane njala mu kibuga njala genda osenge e Kampala yewali emikisa ez'enjawulo ne bawulira nti ate abawala bawangalira mu Kampala ebitundu almost 2 ku buli 10 bafuna embuto nga tebeetuuse obona bubeera buzibu kati ekitongole kyange kibadde kikola emirimu gy'okubudaabuda abantu ng'abo nga tugenda ne tukwatagana ne private institutions nga zi universities ezitali za government n'oyogera ne nanyini wa university abagiteekerateekera n'obasaba zi ne tugabira abaana zisikaala nga sinaba mu kibuga olumu abazifunyemu b'emitiya n'abalala b'empigi tugenze mu district ez'enjawulo nga twagala okujja obwo obulombolombo obulemesa abakyala okulaakulana bino tubikoze ne mu areas ezeewala ennyo ng'Essebeyi era amateeka agamu agateekeddwa okukyuka obadde oyogera ku kintu kya mbadde nkugamba etteeka lya KCCA bano tulina baminisita 2 mukesi tetubeetaaga kuba kati omuntu akugamba nti Lord Mayor atukoledde ki banange Mayor gundi akoze eki naye nga Lord Mayor Elias Lukwago wa Kampala yenyini yali akaabira wamu naffe ate abamulonda ng'agamba bannange nze nagamba dda gavumenti nawandikira dda executive director nti munnange nti Kiteeza agenda kuyiika Lord Mayor nga yawandikira executive director n'akakiiko ne technical wing nti bannange Kiteeze zemwenjatika bannange zemwenjatika kati ffe abantu tuba tusuubira ate ono gwe tulonze omuloodi gwe tugenda okubuuza gundi wakolawo ki ate nga naye obuyinza takola ki tabulina kati ogenda kulaba nga Kenya abaana baayo abawala omwana bw'agenda ku ssomero bw'ati asangayo pads ebikozesebwa mu nsonga era omwana tayinza kudda waka oba butasoma olw'okuba nga talina ki bikozesebwa munene akasonga kalabikanga akatini naye abakyala kabatawaanya nnyo onakubuuziza nti Zana Zana naye abaali wano abali mu Kampala Zana ali mu Wakiso Zana ali mu Wakiso naye ali kumpi n'ekibuga agambye nti race nga yazeemu nnyo okusaasaanya ssente onawaayo miliyoni 10 onawaayo 2 onagula bipande bya bukadde tobatidde omanyi munnange era omanyi Ssaabasajja Kabaka yatulungamiza bulungi eggulo nti mu kaseera kano ak'ebyobufuzi bannakigwanyizi bajja kujja bangi ne mubeegendereze bajja mu ngeri ez'enjawulo sigambe nti bannange bannakigwanyizi olwokuba basaasaanya ssente naye
okupiikinga message mu bubaka wa Ssaabasajja nti abantu mubeetegereze mulabe ebituufu bye bayimirirako era obuuziza nti ofaanagana otya n'abantu b'ogenda okukiikirira Mwami Kimboga abakyala b'e Kampala omanyi bameka abayinza okukwata obukadde 10 ne babuwaayo omulundi gumu omanyi bameka si bangi ate nga bebawangaalira mu kibuga beba bu business obutinitini betwagala okubeera nga tunoonyeza obuyambi tunoonyeza obuvujjirizi betwagala okubeera nga tunoonyeza tuyamba okulaba nti batuuka ku nteekateeka za gavumenti okubeera nga bazifunamu kati bannange babeera nga basaasaanya ssente nga bazirina alhamdulillah kirungi naye sente zino ez'okusaasaanya n'okuyiwayiwa n'okumansa nze sizirina ne bannakampala bafunye nnyo essuubi ate mu bigambo byaffe kubanga ate ffe batule nga tubikozeeko ate oli munomufuzi omu yagamba nti ababola abo abateekayo ssente bw'ayingira palamenti agenda kusooka kunoonya kuzza ssente ze zeyateeka kati oli agambye nti nataddemu akawumbi kalamba kati seba yatali mukyala munyirivu yanyidde kati kubeera nga agenze kala naye bweyabeera neddayi atenza abantu kyebasinga okuŋŋamba bananga omuwala onazenga bwati ne Nabila bwati bwe yajja naye kaali kawala kalungi ne Honorable Shamim Malende naye yayingira palamenti nga muwala muteera nga munyirivu kati kakyali kakyala kanyirivu bambi Honorable Shamim Malende lwakuba abadde mulwadde era musasa naye twebaza Mukama yamusuusizza kuba kati mulaba nga mwali afaitinga nali njagala akomewo nali nsaba akomewo abeere nga akola ebintu byateekeddwa okukola tuleme kubeera eno nga twetala ate nga munnaffe bambi yali mu ddwaliro naye Mukama mulungi nnyo twebaza Mukama alhamdulillah munnaffe naye yakomyewo tubeere mu racing eri healthy ofaananga otya ne bannakibuga bannakibuga ekisooka ogenda kuba kukolera ki obuvunaanyizibwa bwo buli ki kubanga obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti bwanjawulo nnyo n'obuvunaanyizibwa bwa chairperson wa LC1 nti chairperson w'oku kyalo kw'owangaalira oteekeddwa okuba ng'omanyi buli mutuuze ali ku kyalo ekyo bizibu ki ebitewanya ekyalo ekyo ne solution z'ekyalo ekyo nti bannange kino ekyalo kyaffe era ogenda ebizindayo nga biyitamba nange twafunye abantu abatategeerekeka ku kyalo waliwo abavubuka abatambula beerimbise mu bakuŋŋanya scrap naye mubeegendereze kati abachairperson wa kyalo n'akakiiko k'edefense n'owabakyala n'ebiringa ebyo kati ate omubaka wa palamenti ye abeera agenda kukiikirira bantu mu palamenti obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti yo bwerambulula bwa mirundi ena ekisooka kwaloketinga budget kutematema sente zaamwe wa musolo ekyokubiri legislation okubaga amateeka ekyokusatu representation okukiikirira abantu n'ebirowoozo byabwe n'ekyokuna oversight okubeera ekibuzo kino kibuuza nnyo naddala abakyala n'ekyaza mubeera nga omulamu omukulu ogw'ogenda mu palamenti kubaga amateeka teeka kimala neetaaga either nongoosereza oba kulireeta kati ffe n'etteeka lya KCCA eryennyini eryo eryayiwa amazzi mu bakulembeze lyakolebwa mu mutima mukyamu Mwami Kimbowa tewaliyo kibuga na kimu mu nsi kirina minisita wa kibuga tekiriiyo toyinza kulya minisita w'e Kigali nti ono minisita wa Nairobi ono minisita wa Berlin ya Germany nti ono minisita wa London minisita wa New York tebaliiyo ebibuga byane ba gavana wa Nairobi ebibuga byane babaka wa palamenti ebibuga byane ba meya nti meya wano nti ono meya wa New York City nti ono gavana wa kibuga bwe kiti naye kino ekyaffe lino etteeka lyakolwa Mwami Museveni mu ngeri eyitibwa mu byobufuzi gyayita patronage okugamba nti ono mwana wa gundi mutaddewa kamuterewo wano kaddoketi anti wano Mwami Museveni akola nezi constituency n'agamba musajja wange bamukubye akalulu kati constituency ye erimu amagombolola ameka galimu 9 waliwo nali tukoleyo nnya hello kale alabika budagenda maaso nti eyo constituency erimu amagombola 9 ono musajja wange bamukubidde eri hello webale kuwuliriza nsanyusa okuwuliza Dickson ekibuzo kyaffe ekisooka njagala kubuuza Honorable azokiikirira abantu abakyala b'e Kampala yenga ye
wajidde okujja okufa kubanga ziwulidde biki ebisoomozebwa bakyala b'e Kampala nga tebafuna sente za gavumenti PDM tebakufuna enkola za gavumenti zonna nga zize nga bakyala b'e Kampala tebakola ki tebazifuna naye nga ye wajidde okujja okutegeera abakyala kitulazeewo n'agamba nti ngotuufu mbadde enkola kino ne kino ne kino bwe bwakusoomozebwa ekifa ne kimmenya nange okujja okukiika obaikuweereza. Okay. Nixon agamba gwenga mu biki bibadde okola. Nayanze. Oyinza kuba nga ovuddeyo oli mwana wa munene ow'amatusi mu ofiisi z'abakulu. Nayanze. Nojja. Kati ate kati anyambye nnyo kubanga wembadde nzira. Mwami Dickson Emaya Kimbowa okuddamu mukulu Dickson Emaya kikyembadde nkola nze era abantu abantegedde kye bamanyiiko nti kyenkana nze kamurese eyo azze okukiikirira abakyala ate ng'emirimu gye nzize okukola gye mbadde nkola era nze ne wemba sifunye obubaka wa paalamenti nja kusigala nga ngikola nze nzirukanya ekitongole ekiriwa Musichana Uganda. Musichana kitegeeza muwala mu Luswayiri. Ekitongole kino kitandika mu 2017 nga sinaba nga kyenje graduating nakiwandiisa mu 2018 nga nakamala graduating okuva kukola degree yange ekyambogo naye kati nnyo okuddako emabega bwe nali nsoma degree yange nali myuka president wa university ya Kyambogo nali vice guild president ate nembera president w'abayizi bonna mu ggwanga era ne bye nakolera abayizi weebiri naye ekitongole kino nga tuyita mu kitongole kino tugenze nga tunoonya abatukwasizaako mu mawanga ag'enjawulo ne tutuusa empeere obuweereza naddala ku baana ab'obuwala n'abakyala abo betuyita young women nti omuntu si muwala naye ate muvubuka ali myaka 25 paka kwa 35 era ne wekugamba zino enkola za ggulo we nagendera okuzuulira nti n'abantu sente tebazifuna era nali ndi mirimu gya kitongole kyange nali sinoonya na bwaka wa paalamenti naye nali ngenda nga tugenda ne twogera ku baki tugenda tukolera program eziyitibwa financial literacy n'ogenda n'osomesa abakyala beebeezezzaawo batya mu ssente zaabwe entini ne twatwalira zi kampani ez'enjawulo olusi zi banka ez'enjawulo eziyinza okwatuusaako obuyambi obw'enjawulo tuyambye abaana ab'obuwala mu nsonga zaabwe menstruation ebintu ebimu bino nno abamu byaswaza okwogerako ne munanga abaana abafuna embuto abatasoma abavudde mu ssomero olw'okuba ensonga eza buli mwezi be bangi wano e Kampala abaana okusinziira ku survey Uganda Demographics and Health Survey yasembayo ya 2024 eraga nti ebitundu 16 n'obutundutundu 7 ku buli 100 mu Kampala bafuna embuto nga tebeetuuse kati Kampala kyekibuga kya opportunities era omuntu awangalire egomba wa bukomansimbi obewa agabane nyalagenda mu kibuga nyalagenda wasenge e Kampala yewali emikisa ez'enjawulo ne bawulira nti ate abawala bawangalira mu Kampala ebitundu almost 2 ku buli 10 bafuna embuto nga tebeetuuse obona bubeera buzibu kati ekitongole kyange kibadde kikola emirimu gy'okubudaabuda abantu ng'abo nga tugenda ne tukwatagana ne private institutions nga zi universities ezitali za government n'oyogera ne nanyini wa university oba abagiteekerateekera n'obasaba zi scholarship ne tugabira abaana zi skaala nga sinaba mu kibuga balumu abazifunyemu b'emitiya n'abala b'empigi tugenze mu district ez'enjawulo nga twagala okujja obulombolombo obulemesa abakyala okulaakulana bino tubikoze ne mu areas ezeewala ennyo ng'Essebeyi era amateeka agamu agateekeddwa okukyuka obadde oyogera ku kintu kya mbadde nkugamba etteeka lya KCCA bano tulina baminisita 2 mukesi tetubeetaaga kuba kati omuntu akugamba nti Lord Mayor tukoledde ki banange meya gundi akoze eki naye nga Lord Mayor Elias Lukwago wa Kampala yennyini yali akaabira wamu naffe ate abamulonda ng'agamba bannange nze nagamba dda gavumenti nawandikira dda executive director nti munnange nti Kiteeza agenda kuyiika Lord Mayor nga yawandikira dda executive director n'akakiiko ne technical wing nti bannange Kiteeza zemwenjatika kati ffe abantu tuba tusuubira ate ono gwe tulonze omuloodi gwe tugenda okubuuza gundi wakolawo ki ate nga naye obuyinza takola ki tabulina kati ogenda kulaba nga Kenya abaana baayo abawala omwana bw'agenda ku ssomero bw'ati asangayo pads ebikozesebwa mu nsonga era omwana tayinza kudda waka oba butasoma olw'okuba nga talina ki bikozesebwa munene akasonga kalabikanga akatini naye abakyala kabatawaanya nnyo kati nakubuuziza nti
Harriet Zana. Zana naye abaali wano abali mu Kampala. Zana ali mu Wakiso. Wakagenza Wakiso. Zana ali mu Wakiso. Ali Zana ndowooza naye ali kumpi n'ekibuga. Agambye nti race nga yazzeemu nnyo okusaasaanya ssente. Onawaayo miliyoni 10, onawaayo 2, onagula bipande bya bukadde, tobatidde. Omanyi munnange era omanyi Ssaabasajja Kabaka yatulungamiza bulungi eggulo nti mu kaseera kano ak'ebyobufuzi bannakigwanyizi bajja kujja bangi naye mubeegendereze bajja mu ngeri ez'enjawulo sigambe nti bannange bannakigwanyizi olwokuba basaasaanya ssente naye okupiikinga message mu bubaka wa Ssaabasajja nti abantu mubeetegereze mulabe ebituufu bye bayimirirako era obuuziza nti ofaanagana otya n'abantu b'ogenda okukiikirira Mwami Kimboga abakyala b'e Kampala omanyi bameka abayinza okukwata obukadde 10 ne babuwaayo omulundi gumu omanyi bameka si bangi ate nga bebawangaalira mu kibuga be babu bizinesi obutinitini betwagala okubeera nga tunoonyeza obuyambi tunoonyeza obuvujjirizi betwagala okubeera nga tunoonyeza tuyamba okulaba nti batuuka ku nteekateeka za gavumenti okubeera nga bazifunamu kati bannange babeera nga basaasaanya ssente nga bazirina alhamdulillah kirungi naye ssente zino ez'okusaasaanya n'okuyiwaayiwa n'okumansa nze sizirina ne bannakampala bafunye nnyo essuubi ate mu bigambo byaffe kubanga ate ffe batule nga tubikozeeko ate oli muno mufuzi omu yagamba nti ababuula abo abateeka